Awewaawo etuufu libawala abazijjaffe balugera si bwe nali okusooka nabategeeza nti nja kujja nkyuseemu era nabaga nti ku Lwokubiri tugenda kusekamu kati nsekamu aba Idento njagala okubeebaza kubanga bankoledde omulimu guno amawubuwa kula amalungi natalabika mu butuufu ng'ekimuli ky'endaggu. Jakwebaza omusawo wange muzzukulu wa Katongole Mugatta emulema mu Buddo olw'okuba nti ab'ente bano era be baweeseza Kabaka mu ngeri y'enjawulo ye yampeeserezza ate amannyo gano okulaba nga gatuukanira ddala n'ago gennyini agaavaamu. Kale mmwe abalumbaganyi abakabulu ab'emitima emibibi abankuba ne munzijamu amannyo mbasekedde kubanga kakati amannyo gaagano gazzeemu era ngenda kusobola okusomesa Obuganda olulimi Oluganda lugenda kusaasaana Buganda yonna. Ndi mu Idento buli kimu wano kisoboka tosobola kubeera eyo nga tolina mannyo guno omulembe kati ebintu byakyukamu. Idento na balagirira enamba yaabwe nagibateerayo awo ate ngenda kuddamu ngibateereyo bali wano ntinda wano jangu naye bakoleko woba olina amayibu totambula na malibu Idento. Kale nno nebaza nnyo abasawo bange abankozeeko wano ku Idento. Nze Ssengule wa Radio Simba owa 2022 omusomesa ow'ekyasa era omuwandiisi w'ebitabo by'olulimi Oluganda Ssengule 2022 Ssaabasajja Kabaka awangaale.